Ku balonzi abasoba mu bukadde 21,600 abawandiisibwa akakiiko k'ebyokulonda, abalonzi obukadde 11,360 mu 201 be beetabye mu kkuba akalulu. Olwo okulonda kw'omulundi guno ne kugenda mu byafaayo ng'okukyasinzeeyo obutajjumbirwa balonzi bw'ogeraageranya n'okulonda okuzze kubaawo. Kyokka abantu obukadde 10,301 mu 5,209 tebalonze bw'ogeraageranya ku abo abalonda mu kalulu akawedde aka 2021 nga bano bali ebitundu 40 n'obutundu 6 ku buli 100. Twogeddeko n'abamu ku abo abeesambye okulonda kwa ssabbiiti ewedde ne batubuulira ensonga zaabwe. Mbeera gye tuddukanyizaamu ebyobufuzi byaffe wano ne demokulasiya waffe wano gwe tulina kikutegeezesa nti oba oli awo abantu baggwamu essuubi eryoga nti ne bwe ngenda okulonda ne bwe sironda kye kimu. Kubanga tuzze tulaba process y'okulonda ya president nti engeri gye babalamu obululu wano mu ggwanga ku kalulu ka president n'obululu obusigadde bwonna olaba nga tewali nkola nnuŋŋamu ematiza abantu nti ddala mu butuufu candidate gundi bw'aba awangudde ddala aba awangudde. Bano mu masoso g'ebyalo babateerawo entambula ne bajja mu bitundu ebimu ne batwala we bakubira obululu. Kati okubeera nti kino tekyasobose okutambuza abalonzi mu mmotoka, osanga kyekyaleese omuwendo guno okwennyika ne gubeerera ddala wansi. Abalala abataalonze balabise nga tebafuna mawulire matuufu agakwata kulonda, kyokka nga waliwo n'abo abeesanze nga tebali ku nkaala z'abalonzi wadde nga guno si gwe mulundi gwabwe ogusoose okulonda. Abalondoola ensonga z'ebyobufuzi n'ab'ensonga y'ab'ebyokwerinda okwenyigira obutereevu mu kalulu tebagibuusizza maaso nga kye kimu ku ebiremesa abantu okulonda. Kulaba osobola okirabira mu mbeera eno nti abantu ebintu ebibadde mu kulonda bye tuzze tuyitamu okuva okulonda bwe kwatandika tuzze tulaba nga ebitongole by'okwerinda bikanze nnyo abantu byenyize nnyo mu kulonda okukola emirimu gy'Electoral Commission. Ate nga Electoral Commission tebikuba ku mukono nga naye ekkiriza bye bakola. Ne tulaba nga bateekawo embeera egamba nti bw'omala okulonda va ku polling station ddayo ewaka. Enneeyisa y'akakiiko k'ebyokulonda nayo yandibeemu ku nsonga eziremesezza bannayuganda okwetaba mu kulonda nga yandiba nga ereetedde n'omuwendo gw'abalonzi okukendeera mu kulonda okuzze kubaawo. Enneeyisa y'akakiiko k'ebyokulonda ku ssaawa envannyuma ey'okubeera nga bagenda bawanduukulula abantu, ekintu ekyo kyakosa ne kibaako abamu be kyayisunguwaza. Kati obusungu obwo abantu babugattagatta ne basigalayo. Ekirala, abalonzi baffe bamanyiirwa beemanyizizza okubeera nti babawa ssente okwenyigira mu kulonda. Kati mu bitundu ab'ebyokwerinda bwe babadde abangi, essente zino tezasobodde kugabibwa, abantu ne balemesebwa okuba nti nno babawa ssente bajje balonde. Kyokka bano balinamu okubuusabuusa obanga ddala akakiiko k'ebyokulonda kalina omuwendo gw'abalonzi omutuufu mu ggwanga. Bwe tutunuulira omuwendo gw'abalonzi ogugambibwa bwe guli ku lukalala lw'eggwanga, abantu obukadde 21 n'abantu abaviiriddeyo ddala ne bakuba akalulu, abantu abataaweeweze wadde obukadde 12, waliwo atatubulira kituufu. Akakiiko k'ebyokulonda kalina okuvaayo ne katulaga olukalala luno gye luli, abantu bano babawandiisiza ku polling station ziriwa era abantu bano ki ekyababaako. Mu kwetegekera akalulu k'omulundi guno, ekibiina ki NRM kyategeeza nga bwe kirina abawagizi obukadde 18 ng'eno ensonga lwaki ne Pulezidenti Museveni yeewuunyizza ku butya bwe yalemeddwa okufuna obululu obusukka mu bukadde 7,900 obwamuwadde obuwanguzi. Museveni alina okukimanya nti statistics zino zitulaga nti NRM abalonzi balina obukadde 18 bulimba. Si kituufu. Kubanga tosobola kugamba nti olina abalonzi obukadde 18 ate 7 ne bukulonda nga tebatuuse na makkati. Kitegeeza President Museveni babadde bamulimba nti alina abawagizi obukadde 18 abagenda okulonda abalonzi ba pati ekyo. President Museveni alina okwekenneenya abakungu be baali nabo mu kibiina. Balina kye bamubuulira ekitatuukiridde. Bwe baba bagamba mbu balina abawagizi abeewandiisa mu kibiina kya National Resistance Movement mu lukangaga lwabwe lwe balina olukuumibwamu abalonzi baabwe, abantu obukadde 18 n'abantu abalabiseeko ne beeyoleka okulonda, waliwo atabulira munne kituufu.
abantu obukadde 18 nibwe biba bizze bitya ne batalabikako afadhali ekitundu kyabwe kirabikako n'ofuna obukadde nga 9 ne tumanya nti etundutundu lyasigaddeyo. Okusinziira ku balondoola ebyobufuzi, singa akakiiko k'ebyokulonda tekavaayo kugonjoola nsonga eziviirako abantu okwenyiwa okulonda, omuwendo gw'abalonzi gwandiyongera okukendera mu bululu obujja, ekiyinza okuviirako okunnyika embeera ya demokulasiya mu ggwanga. Branch Beruya akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.